Tukwaniriza gwe nawe natulaba yonna gy'osize okubanga twabona olwaleero tuli wano mu kibuga wakati mu kibuga kya Kampala, the heart of Kampala, kubanga gundi eri wali gye Constitution Square, State Square. Awo n'oyimira n'omaidde kikaana nange nkukwata kinkakatako okukwata oyagala kuwamba ggwanga wali ku Constitution Square kasita emiranda kika 10 nzikirizibwa nze okukwata nze Munnayuganda ngonanga ki kulanga nze okulya mu nsi y'olukwe n'otuwamba onako olwayo tuli wano ku CPS olina akagambo k'ogambye wali eri nga Sky kiki nammere si mmere kizota food yensonga gye tuliko olunaku olwaleero tuli ku CPS tuli ku CPS okulaba nga nammere abadde nga awulira ebigambo ku social media awulira ebigambo ebitambula nga bamugamba nti bamunoonya bw'alina gwe yakuba n'agamba ani oyo nasindika lawyer we wiiki eyagwa yasooka najja ku CPS n'agamba bangambye client wange alina emisango bamugamba ati tunatuuka kumwetaaga n'amala n'amugamba akome ku Lwokubiri yesterday n'akoma n'agamba ati tunatandika kumwetaaga n'agamba engeri gy'alina akalulu ayagala kunominatinga biyinza omutaataaganyaamu n'agaaka ayimalirize ki nga bukyali era byebigere bino byasonze n'ajja wano awerekeddwako mwami Musinguzi Abe gwe bayita Abitex Promotions. Musinguzi Abe azze n'empapula ezeeyimirira nti singa nammere abanga alina emisango yonna egyamuggulwako era abasobola okweyimirirwa mu bunnambiro alese endagamuntu n'aleeta buli kibaluwa y'ekyalo ya LC ya RC babyetaagisa ku bondi era babyetaagisa ku bondi baba kuwa bondi olina okubaako kakweyimirira n'embaluwa ya chairman ku polisi beetaagisa era nokulwaleero tetunalaba omuwawaabirwa oba omuwaabi tetunamulaba gwe bayita full figure Nakangubi Jennifer tuwuliddeko mbu waliwo abantu abawera 5 bali awo munda baleese emisango egy'enjawulo against full figure nga bali versus full figure nga bamuwaaba okubavuma okubawemula okubatyoboola omuli Kasalini Kusaasira omuyimbi wa gospel eyamukuza ayimba gospel ayimba gospel wa band omuyimbi wa band gospel eyamukuza era naye aleese case esuka mwana kubanga yakwataganye ne bannayuganda abali mu nsi z'ebweru n'abali mu Uganda ne bakuŋŋaanya emisango okwabadde Dr. Litakagwa wabadde ku bannayuganda babadde bangi nnyo buli muntu yali alina omusango okuli Zubeda buli muntu eri ali victim to full figure nawe kenyini oli victim nange ndi victim ate yo yakomawo yakuwoninga naga atoddamu kwogera linnya lye nze tebamponinga naawe nze ntambulira mu ggwanga lyange Uganda bamponinge olwo bwe naabeera e Kenya yagamba akakavubuka akaddugavu nange nandireese omusango gwange kuba lawyer wange ate yagenze UK wako byamaliriza manyi kati nze sitambula tuma lawyer memalo tuma lawyer kati lawyer wange ye abagenda kunkolera byemba mumize sinya nyonyo kimanyi sagala eyo gundi yennyonyo eyo okankana nga tusimbula byonna sibyagala gitya ninga kyobomanya tuli wano tulinze kinaafu ekiveeyo munda tugenda kuba tukutegeeza gwe Munnayuganda aliyo najo osinzira okubanga otulaba ki ekigenda mu maaso nammere simmere aze ne ttiimu y'abantu okuva e Masaka abawerera ddala ng'ebitaano 500 nga bagamba omubaka waffe okumuteekayo kiri muteekeyo ffe omubaka waffe kyemuwayiza wakiri muwayize ffe tetwagala kutulemesa baka waffe bambadde obugoye buliko nammere jjo kuliko ne nammere simmere bazze bakambwe nnyo bagamba ekijja kijje oba kusula wano ku CPS kumala nnaku 5 tetwagala mubaka waffe kubeerako ne malisi yena ku linnya lye tulina ogenda mu parliament nga tetulina malisi yena ku linnya tetulina kintu kyonna kigamba mbu ate omuntu waffe mubi just mbuliddeko n'abagamba mbuki nammere amanya bagakyusizza bamwita commander in chief ambassador of the streets commander disciplinary committee president presidential advisor on beating presidential senior presidential advisor in terms of discipline bamutumya amanya gonna epya nekadde naye tulinze naffe nga bannamawulire tetugenda kuva mu kifo kino akamere tuwulidde kwe bagenda katuleetera wano ebyokunywa betuleetere wano nga tuweereza gwe Munnayuganda ali eyewala Munnayuganda tasobodde kubeera ku CPS naye ng'olina okumanya ekigenda mu maaso ku CPS tuli wano tuyinza Kasalini Kusaasira naye aveeyo munda eyo atubuulire alopya emisango ki amuvunaana ki yamuvuma ki naye taatubuulire
ne bana Uganda abali eyo munda tulinza Abdex naye aveeyo atubu Abdex yagamba yamukwasa Katonda yamwesto yagamba nange bwenti bwe namukwasa Katonda namukwasa Katonda ne bajjajja bange namukwasa bamweyana alamule naye nga tulinze kigenda mu maaso tulinze Nammere aveeyo naye atubuulire lwaki baddenga bamunoonya fayire ebaddeyo oba tebaddeeyo babaddeyo nga bamunoonya bya ddala oba bamulemezaayo ebadde bya social media kubanga naye atugambyeko awo nti police TikTok era amawulire tegajja ku TikTok amawulire nagajja ku bantu bennyini twali tuwulira ku TikTok nga bagamba Nammere ali ku wanted butakyebaka ali kutebuuke nti ye n'omwami we baliira ekitwewuunyisizza azze yeevuga yeecolonga mu mmotoka ye empya tukusirabangana mu Uganda bannange Nammere ayina ettooke Nammere ayina essente ate Nammere mulungi abantu b'e Masaka baafunyeemu ayina kisebolipusi ayina wano mama ze mbadde situlira na musimu mbadde ndikodinga nga nkola weene ng'olingiza mu lukubo kwata ninga naye tuli ku poliisi ate nange bagenda banteekeyo ninga nange banteeke ku gwaleepu ningamba ate zigenda kusoboka ekyo ebaleepu sebe baleepu ani aleepezanyi nga nze mbu nkute ku bbeere lya Nammere ate onalebo waffe era nange mwagala ayingire parliament ate ali tiimu gyendiyo ali tiimu nange ndi tiimu triple eyo Anita Amongi our speaker waffe tumwagala nnyo ate nga ye chairperson female NRM SEC Central Region baloya bakyayiika baloya beeyongedde okubanga babeererawo Nammere Uganda tulaba ali eyo baloya okuva mu nsonda zonna atukira ne Nammere naye Cancer Mulamba is a chancellor a council is a council Mulamba ne baloya banne ba council banne bagambye katumubeererewo ye waffe gwe tukola naye era bajjeyo empapula zonna za psychology eza phenography eza zonna kulaba nti bataputa ssemateeka ande full figure takwatwa wako yani kuba kutaputa ssemateeka bana Uganda ba complaining bagamba full figure yani na police ne ba complaining abamaje ne ba complaining avumi aba police avumi abana abato 6 years nze cyane unyisanga avumu mwana walingira iti waruwira iti eruwira kimanya bamale mu siringira iti ngavumu mwana woyo ningamba banange kiki kino naye nga one day jafuna obwenkanyi one day umanyi omusajja bamuyita Martin Luther yagamba oppressed people will not remain oppressed forever. The yearning for changing is eventually manifests. Abantu abavumwa tebajja nga bavumwa mpaka era obwenkanya bajja bufuna mu buli mbeera oluzungu oluwulidde Ground TV mumpa omulimu sebo mve byekikono byammwe Ground Media oluzungu ndulina bakakopa ku principle musajja musomi wa butabo musajja musomi wa butabo kwa ne quote endala ya Bob Marley Bob Marley once said you can fool people for some for some time but you can't fool the people all the time with Bob Marley so kuvuma abantu for some bonna naye kaseera katono ito sababu makiseera kyonna era abantu bonna osobola okusiruwaza abantu some people for some time malaka katono but you can't fool all the people basiruwaza banga all the time no I think abantu bonna era tosobola kati we are here to get justice we are here to taputa semateeka era as me I'm a youngest lawyer in world just I don't have a license to operate in courts but I know in next year lawyer on mouse in next year hey me I'm going to be graduated in next year okay I'm studying a course of law online yeah I'm studying online in which university? In University of Understanding. That is Ruzira. But guys, we are here to see Nammere case, what's going on, but we are not seeing full figure here. Oh, full figure is fearing to get arrested because she has many cases. Full figure, taliyo. Tasa kuberayo. Asobola. Robert yamaze na kwezi satu. Tanalinyawo wano. Singa utadane mu koti. Nede nalinyawo. Walinyira oboti nga bagamba. Musango ky'okuvuga. Towa viato. Robert avunana omusango okuli okwekobaana mu kukuba. Collaborate with the beaters. Okulala computer misuse. Okuteekayo linga bamukuba ng'oli alina family ye
Bw'abaana bagenda bira abafuka emotion mama bamukubidde bwe talina tabu. Abaana bagenda kubira nga abasobi muze yabadde wakulu birungi ku kyalo nga talina abantu tubakuba. Kati lidako. The kids we are going emotional. The kids will be emotional to see their mother being beaten by street avengers. You see that? And Full Figure said, no. You're hurting my family. You're hurting my family. You're hurting my people. You're hurting my big following who is following me. And you say I'm a beatable? Kalina gamba kabakwate no bati asobole okumunyukiramu. Naye nga bannayuganda basi yakwata nammere ate yali amusobola oli simmere nammere simmere obuzo omuli anti nammere ogamba awo mmere yokulya but simmere naye nga next episode we are coming tell you what's going on sawa yona nammere yakuba afuluma just wana msigale ku mukutu temuva ku mukutu temukwata kalimiko tokyusa tujja komawo